ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza kalisooliso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa MTN. Avec du manio bouge, some mélange, et je me disais que quand je parviens, yagala, avec quand on y a de work, wiki, never cry, you can chance it. I feel she Diana, and could forget my right. I bet that's a bull, I could never do it up fast. I'm gonna give a good rat, we're a nurse, the movie cover for the design, the movie cover for the somebody, the movie cover for the design, the movie cover for the design, the movie cover for the somebody, the movie cover for the design. We obera wa. Yes, bago obera wa momo nyabo waka deposit emitwale biri joka ku mobile money ofune chance okwewangula Toyota Succeed ne sente nyingi nnyo. Tugenda gaba Succeed motoka Succeed abiri munya era na billion shillings mu momo. Nolonsonga yo gweteka ko sente oyingira kalwa kwewangulira motoka and you have don't say you don't want I don't have waka. You post it as room about my waka. Momo nyabo. Okay, bana faba Kristo nacho mineral water mwebale nnyo kunywa Kristo banange munywedde amazzi kakati no munange tukomaawo weyongera kubanga onywa amazzi aga Kristo nacho mineral water kubanga oba tolina nsobi gy'okoze mazzi malungi mazzi mayonjo ate nga galina nidi ddala obutonde ganoonyeko ku matundiro ag'enjawulo n'omwana abeera mu jama omugambe mpa Kristo olunaku lwo oluzengulu milliliters bitano zine ekyupa eri very portable as me PCD and the speaker anti munange amazzi genkugamba ganoonyeko Kristo nacho mineral water is life itself. Bana Favaris International bebakola amazzi ago bobera ne sente mobile osobola okwewola sente n'ofuna school fees z'abaana bo ng'onyize munyizi kamunyenye 2 mu kadaala osobola ogenda ku Sendere Bank branch yonna n'ofuna sente education loan mu ssaawa 24 tugamba nti no sente zitereke ng'osaba sente agent mu neighborhood abali awo ate teeka sente mobile app ku simu yo buli kintu kikwanguyire sente osikayonsike oteekayo nteeke ng'okozesa simu yo leka kwoza public holiday syllabus ja sente nga banka yo weringa ina sente mobile you can do things your way mwasuze bulungi mwe nambagala nnyo mwebalinnya ddala abakola dduyiro mwebale nnyo Haji na Sanzo mwami Sam Musoke ne mukyala we they look good. Sam, you look good. You look baba baduka bangaita tuva ku luguudo. You look good Sam and mchala Sam Musoke webali nyebali ddala. Honorable Nyombi Tembo wamulabyeko. Akoze kasaizi. Mkuru kojasega oliotya. These are people who have taken mkuru galagala oliotya. Council Vincent mwebali nyonga. Mwebali ddala Owen. These are people on the road and they look beautiful. Abebu namwaya abavubuka abakera okunywa obucupa okunywa obucupa obwo n'obuveera mubakubiriza okukola abakera ku pulu abakulu b'obitundu muyamba abaana bafuuse ekitalo nabadde luwere yubo mulimu gwe bakola kumenya mayumba kera bukezi ne bamenya bajja batta. Happy birthday Pretty Bukirwa, happy birthday Mama Nelly, happy birthday Fred Sechana, Fredo bakutumide nnyo pase mulamba mwami tumwesije Bernard belated birthday greetings musonyi webaka bungi so mpitambo isi May babies mwe naba St. Stephen Church Kabwa Reverend Henry James Luchams abatumide nnyo Makanga Shim Kafuma happy birthday Weshiwa Alex Luganda Vipers Sports Club says happy birthday Andrew Wasike Abdu Kawasaki happy birthday kuva mchala we mutegedde mchala we chala kutumide nnyo waso Richard Siraje ndeje happy birthday myaka nsamwe munantume mchala we mchala wa Wasaki ndeje myaka nsamwe sana nalongo Susan Techiti amazi adawe happy birthday olibuziga wini naba chibi chitonsa happy birthday ne wedding anniversary wana bajikwagaliza mama Claire na nyunje kalala chaba kuza happy birthday Nakai Prosika Kuto Lawrence Kasibaze happy birthday Patience Katusime Kayabwe happy birthday Arnold Makange Kalangala happy birthday Francis Chitaka happy birthday Masaba George Mukungwe Masaka happy birthday Sisa Nakawesi Warugemene Winnie Florence Nakayenga tuga happy birthday from Mark Isle Mbona family kusomite nyo birthday greetings igendeli Haji Sembaja Sulaiman owezeze myaka 7 abana bo yes abana bo abana be 21 nga bakulembeddwamu Medi Sembaja Kasim Sembaja Kuluthum Farida Aida Bona Musa Bagamantino bayitirivu nnyo nenga Bagamanti amazali bwa malungi Haji Sembaja Sulaiman myaka 7 msamilivu
blow 1,000 and more candles. I know bako bugene wasenyange Patrick Oweka Jansi, happy birthday. Ate omukuru Namanja Noliat ne Kijoga Halima, happy birthday. Salongo Ben Sentongo mukama wange jebaleko, happy birthday. Agnes Chizito okuveri Tomsange Esther, ate sako ne tata George William Kasekende wali Tayunja, happy birthday olwalero. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Njagala okusasira mukozi munaffe Oscar Martin Oscar Kintu. Tata yafudde. Tata yafudde. Martin Oscar Kintu tata yafudde. Tugenda muzika Iganga. Olunaku lwancho. Encha Tuesday. Tugenda muzika encha. Kitalo nnyo Martin Oscar Kintu tukusasire. Tugenda muzika wawa ngenda kujjukira olumbe Iganga nebo tuke Iganga odda nja kujjukirayo nja bawo tunavira nja kwamba tegere no Kamuli Road eno bridge mbe obita Iganga kitalo nnyo Martin tukusasire bayinoko bona baganda bona family yona tukisasire mwena kitalo nnyo njagala n'okwebaza bannange Jeno Katumba Amala ayagala okwebaza Jeno Edward Katumba Amala ayagala okwebaza abantu mwenna ababadde kikandwa ku lunaku lw'omukaaga abantu mwenna abakutte mu nsawo ne tusonda ssente okuzimba church ya St Mark Kikandwa mwebale nnyo chairman w'omukolo w'ekitiibwa Gasita Lule webale kutegeka Jeno Mukasa Jeno Goloba mwenna banikama bange Irene oba oli otya mwebale nnyo everybody. Thank you so much Zambali oli otya everybody. Jeno Katumba Amala abebaziza nnyo Simoni Reverend Ruzinda Sabalabizi yabaddeyo tukwebaza naye abantu mwenna abaze omunju batumwebale nnyo balidda Jeno Katumba Amala musimu nnyo ekintu kyabadde massive nnyo owekitiibwa Wagwansibirwa tukwebaza sebo yazze yakiikiridde Obwakabaka era nawe banaye mwebale nnyo Kabaka birthday run temwerabira tutukanako omwezi ogujja ne kiti zigenda zo zigwerayo ddala abo mbalese Dr. Mukabeza situation sirimu gyali mwegendeze cancer mwegendeze COVID-19 is back. Yes. Ekyo nabadde witness nga Dr. Ruth Acheng akyogera physically maaso gange nga ndaba nangamba bannange twegendereze akalwadde kano kascripinze mpola kakomyewo. We've even started recording deaths. So abantu advise genda bakugeme damu mask yo ne ka sanitizer obadoloza lwaki ndiwe ne ka sanitizer todda mu kaleka tebajja kutuggala tebagenda kutuggala naye weefaako wekka kakubo yabya lulwo so yambala mask beyambalira ddala abantu COVID tukujjukiza ntugamba ntino tugenda kusoma emisomo gyaffe Juni 23 tuli Mityana Juni 21 ate tuli Site Farm Namulonge Juni 22 Masaka Maria Flow Juni 23 Zambia Sharing Hall Juni 24 Network w'obulenzi twandika sawa 3 paka sawa 6 omuntu akeera kuyingira kulya kwa bwerere kuba essimu noti musanvu noti 3 into coffee baga ntibagala bakusomesa ngiri gyo sobola kufuna mu nkoko n'okulabira enkoko z'okulanga buli kintu kyonna kibulungi into coffee mama nebana edduwa ya musajja mukulu Haji KY yanga 18 Juni ekyakatebe bukoma nsimbi abantu mwenda mutegeze Dr. Nkasasa tuzo kumacha. Okay, timu y'eggwanga ya netball abana babaka jukira ntino bano bali mutu tekera Commonwealth Games abasajja bane mwali mulayi ku basajja babaka je bali babaka bulungi nnyo netball wabasajja atalimu agire jump akali ngokoloti atera abawagizi babaawo ne bagamba he has jumped a good jump olwo abakazi be bawaana olwo n'abasajja babeera banyumirwa nti kati bo babeera bazze onyumirwa ki musajja mununga babeera bazze kulaba netball abuuka kino onyumirwa basajja baffe tunyumirwa ng'asala mu neti naye abuuka ti omusajja twagala bali balekyo nnyo mundeke male nga omusajja ng'akola gire jampu nga ati kabagire jampu nowa yasaya kuba bwekyo kuba babeera bambadde bulungi nnyo agala bakyala bakole agile jump kale n'abakyala bakoze agile jump awo sequence yabadde kuwa Masaka Select 19-2 ate nga rock ye yabasajja rock cranes yabadde nayo ekuba Masaka Select 22 ku Golonya ate nga ne sequence yazanyemu ne Rubawa Sabina netball team yaba Stars abo 22 ku 7 team yetekera Commonwealth Games era nga tuwa yo eye Masaka yatambudde bulungi nnyo esaza lya buwekula bakakasiza omutendesi Frank Mulindo abagenda kumuzza abeerewo jukira ntino yabazanisiza final abuddu mwe yabakuba
bakubidde abavujirizi bonna abanafa ba GTC Kago tekeko manager bonna bagamba nti ekikopo bakireeta. Okuzika tata wa Oscar Martin Oscar Kintu kwancha sawa 8 Baitawi Nabukalu waira village Iganga kilomita mukago kuva mu town ye Iganga wajja kusaza na Kigo Road tugenda okuzikona ku lwencha encha naye abamu tugenda yo kati tusobola kubera yo buli kintu tusobola kubera tujuzana kama tina ba Brain Pulse ina kijimusa ekisinga obulungi ennyo mu nsi kikoledde okuyamba omulimi aganyi okusinga mu bulimi ekijimusa kya Brain Pulse kyanjawulo ekyemwanyi kyakasoli ekyenyanya n'ebirime ebirala essimu gyoba okweri noti 8003 000 otegere ntino Brain Pulse jojo kozesa ngoyagala ekijimusa Brain Pulse fefeka fetu jokwe birungi ofuganywe mu kulima. Banafe aba Uganda Tourism Board tukubiriza era ne tugamba nti jangu olambule ku Uganda kama explore the pearl of Africa tukulindiridde ettaka weriri lungi nnyo lya ttaka lyaffe ogenda ku campingako olabe ku bisolo olabe ku malubu olabe ku mpologoma olabe ku mpologomeno ali gyagamba egenda okuyasa mabweti ng'ali mu luumu munange janga nga tugenze mu luumu zaffe ziri ze baatuwa empologoma eyo naye tukozesa luumu ezo buli mwaka tugenda zikozesa twasoka ne tukulinda ove mu kisibo nakugambye ekisibo twakivaamu baside zigenda paka December 26 tugenda kwetololeze zonna zigenda kukola tegeka wama kuiweke tegeka mkolo aba kuzwe entebe mtegeke empologomene tunuli ajikaweja ene mumala mu vibe muletere empologome mu vibe ngani aja akola bana waliwo musawo save musawo nachiwala Elizabeth nachiwala muzali sokumala emyaka 17 akola mu dwairo wali Kisenyi Kese Hospital Nsambya yetaaga $220 okulongoosa obwongo e Nairobi kale nutunoonya sente ezo isimu gyoba owereze dinoti 782 326 embuzeeko baba noti 783 264 030 nachiwala beti tuyambire ddala ng'onoolemera mu bwavu leka kufaayo kwerwa kwetaasa kawuka ka COVID anti sente gye tugenda ozimalira tuli mu ddwaliro batuteekako byuma vibrator simanye incinerator simanyani oxygen woterfeeko obwavu tayari omukyala mpuiza munange beeraawo nga gwe ever you want to chill with the big boys obeeraawo babutiguka muveeno muveeri n'eddagala lyojja kulimira ate olwo senoyogera omanyi Dr. Kasirye yangamba olumu abe osula mu neeti nti nedda hati nga buli kiseera ndwadde omusungi nanga ndigwe tokowa sente ze nkujjaku buli wiiki nenga sula mu neeti olayi nenzira mu neeti siddanga mufuna kizibu kati ate nangamba owayi tokyalwala nkuwagabuwa fuba nnyo okole sente zikolera ebintu gye bujja tosobola kukola byonna lumu bw'oba ne sente zikkolera owulira sala amagezi okole sente nga ne bwoba weebase sente zo zikola ewudde ekyo bw'otakikola ojja kukola paka n'olifa olina okukola sente nga ne bwoba weebase sente zikola abavubuka bali ku byalo nga omulimu gwammwe kuziga mayumba na kugamenya lwe banaakukwata bajja kutta genda okola ebirala emirimu gye giri ku byalo temwagala kukola mwagala kusiba buviiri buno bwati yaye nakunywanjaga na buve na kubba ate era bw'otandika okubba era paka nga bakukutte tojja kulekera nenwanya abakyala abateekako make-up ate ffe ne tukutunuulirira ntuga nti oba singa yasigadde talina ng'otiisa ng'akumakinze down it has to make you up ng'akumakinga down nenwanya omusajja abalina ebirevu ebingi ennyo tuga olaba saakatidde we tulaba Jennifer Jukira Rewagamba I don't have waka You passed the ice through me about my waka Now come and see for yourself See my waka That I got with Momo Nyabo
Mpita ne MTN Momo nyabo. Teka kumutesa emitwalo 2 oba okusingawo. Ku MTN Mobile Money yo oyinza okuba namukisa anewanguliremu ku Toyota Succeed 3 oba okuba wanguse 2,000 buli wiiki. Tugenda kugaba emmotoka 24 ne Mobile Money asoba mu buwumbi 2. Olugendo lwa Uganda Cranes mu kwetekeratekera kusunsulamu abaneeta ba muzakamalirizo Ivory Coast 2-23 lwatandise bubi. Uganda yakubiddwa goolo 2 ku bwerere. Twalina omukisa okukola equalizer basise Khalid Aucho mu ntabwe ne tufuna penalty nga bwe bibeera mu mupiira yazikuba si bulijjo naye tiimu ebeera ne designated penalty taker. Yakuba Sebu walabye nti penalty walabyeko nga bagirwanira yakuba yakuba ne baki yakubye bubi ate kati kibaawo asamba tata wote yasubwa penalty neba mekona sebo naye bado omwana temumukomerera mutyo naye yabadde ayagala okuteeba kankubule bulojja mu bino ebyaffe ebya public life n'okyapa ebyo criticism gisuubire kati ffe yabakubira ano golo nga tugenda mu Gabon nga temwate tubibala kati tubala kino eno bambi bafubye naye timu ya ba kazaja katukubye namba 2 katukubye namba 2 bonanga bayise ngirava nze kagufunye ne ngamba taita kwalidi na musala ne ngamba kamuyise ko taita ku Gavin na musala ne ngamba kati kalidi yatununula na musala ne ngamba wano wetugenda kufa nenga bambi lukwago yakuta omupiira kya goalkeeper waffe yakutte bona abana bagezezaako katulabe tuzanya aguni nija wano ku Rocksat mu St Mary Stadium mu Kitende ticket sebo allowance nalabyo mpereza allowance z'abasambi ticket babagambye mutwalo gumu ordinary ne mitwalo 5 waliwo ticket mbale bubazi totuuka walinde ku Rocksat pira guli live command so tugenda guweereza kale ye Afcon qualifiers ezo ate sekafa abana ekyabadde enjeru abawagizi b'omupiira twabadde tulaba abasajja tebaswadde okuba pass 2 katuwagira abana bazanyo mpira bavudde goal mu wansi ne bakuba timu eya Burundi goal nyakwemo nabwete mu yakubye 2 na Rujemu ne Fazira kwa poti yakubye equalizer wenno wetutuuse French Open Rafael Nadal yakubye omwana gwaita Rod Casper na wangula French Open y'omulindo gwe 14 mukaga 0 fe ku Uganda Airlines tukujukiza nti tweya mu kusabaza mu mpereze esinga y'okuva Entebbe kugenda mu nsi ne bigo ebyenjawulo buterevu awatali kwetooloola ng'osaabalira munyonyi zaffe empya tuku ng'era bw'onyumirwa okubudabudibwa okusukkulumu ku miwendo emirungi ddala kale tambula ne Uganda Airlines bulijjo okugenda Nairobi, Dubai, Juba, Johannesburg, Dar es Salaam, Mombasa, Bujumbura, Mogadishu, Zanzibar, Kilimanjaro ne Kinshasa. Gula tiketi y'olwaleero ku mukutu ogwa www.ugandaairlines.com oba ku bessimu ya 0200 sena chindi westukira ogende ku offices zaffe ku kizimbe kya Victoria University Towers Ginger Road Kampala oba office yaffe ku Kisaawe Entebbe ne ba travel agent bonna. Uganda Airlines ennyonyi yaffe ddala tukulindiridde go wena muntu wa Katonda ayagala okwerekerako Ssaabasumba wa Kampala is Grace Pose mwegerere ng'agenda wali Rome okwambazibwa ekyambalo eky'obwa Ssaabasumba ayagala okubanga amwegattako munango ojja kubanga okwatawo milioni 10.5 za euros nga 2008 tujja kusimulanga naku z'omwezi 23 omwezi guno tukomewo nga 3 omwezi guno okumanya ebisingawo ojja kubira ku Father Chiwanuka Christopher noti 772-265-85-89 oba mwami Mukalazi Patrick noti 75-85-95-10 abano banafa aba Uganda Matters Tours and Pilgrimages nga bali wamu ne St Peter's Nsambya Tours be batusaako obubaka obwo aje kyewaze kulaba muzannyo kendi nange nzinda yabadde nkuttibwa twaddeyo mu kwanjula Mukalaji wazze njagala mujje mulaba omuzannyo baguyita ensiitaano tutandise endaga ezigenda nsiitaano nagukyaliko wekyengabi naye tutandise endaga ezimaliriza tujja kuzaakyo bwabanda bya theatre abantu baagala okuzanya bazeyagizitunga tuba tino gye tuli weekend ero ku Saturday ne Sunday naate enkya Comedy Junction Sansabu comedy ye gyali enkya saa 2 samusokese kindi miyenga kwali services nkutumidde nnyo yes oyo musajja adduka baba he looks good waliwo omuntu gwotunulira n'ogamba Sam looks good akolera ddala Farukumi yakoze eki Farukumi ya penalty yaganye ngara muntu yabadde ayagala enywe all in all how do you rate our performance as Uganda Cranes but online journalists critics media critics it was you did now lukewarm. It was not deliberately average, but that is what we can offer.
Hey. Yes, but we are looking forward to winning the next game, and our boys are in the right shape. The federation has paid all the allowances, and they are promising to fight for the badge. Nateka komukono, bagala PCDN, chairman online footballers coaches association. So tugende tuwagire olwokusatu ekitende. Tuwagire Uganda Cranes ebyo byabadde mbatukubye tugende ate tuwagire twalenga tuyitawa. Omanyi omuvubuka addanyumiza nagandi. Mukulu mu kibi. Nze sikyesiga nnyo byabasawo. Ogenda dokita nagandi va ku nyama. Va ku mata. Lekerawo okulya ebintu ebikugeza. Osale ku mubiri. Oli munene nnyo. Oba ofuluma ate omulala nayingira namugamba ng'oli mutono nnyo lya ku nyama nywa amata ofude ku mubiri. MTN CBS FM